tuwadde obuuza abaali bawaddeko ku baba naye munaye namuwaako nze namuwaako kubanga yali ampa ssente nempako ne Hamad Ntabali kwolwo lwennyini lwamuwaako after some time after 3 days kati ojja otya okumuwaako nkugambe when the story was beginning mukyala tabeerawo abaana babeerawo naye once in a while the compound is very big there are very many rentals in there tunyumize ku lunaku olwo lw'omuwaako kyali kitya alina omusubbaawa ye kati ono senga abadde agamba they have small naye mulimu abalina omusubbaawa nze kankubuulire Peace olunaku lw'omuwaako kyali kitya yakusanga wa yampita mu kisenge kye balinawo ekisenge ky'abagenyi otyo yampa aka message nobody was at home nanteerako aka message nagamba atya nampita nagamba nzigye by the way always brief tebagenda around the mu kukuyita yakuyita ng'okimanyi ky'ogenza okukola oba just yakuyita buyisi yampita ng'olunaku nkimanyi ng'okimanyi ku luno ogenda kulya baba nga nkimanyi already nga nange nzikiriza wabeerawo process awo omuntu akulembeddeko nengamba okay nga nsuubiza ne ssente who doesn't love money kati ssente yali akuwaddeyo mmeka ku olwo olwasooka yampa 5 ogwokubiri nanyongera n'omusaala n'agwongera n'omusaala n'agwongeza ne bwe mbanze kati soko nyumize baba yali amanyi omukwano ng'oba bwe watuuka just kutama kulya kyali kitya yali amanyi bayira kubanga alina omusubbaawa baba yali alina omusubbaawa bayira we ng'omusolo gwa ddala ye yali alina gwa ddala bayirawo abantu abo mulimu abamu nga ye alina omusubbaawa nga guli strong kati si mwatandika kissing hugging kibeera kitya natuuka nentuula ku buli anti first time shy ya otyamu shy nasembera mpola nankwatako nenyima nanuuna ku bbeere katonda wange ekitegeeza baba ebyalavu yali abimanyi olaba yakunuunako ne ku bbeere ono agamba Peace malaaya si malaaya munnaye nze nali muntu wama Peace comment section giveeyo kati bwakunuuna ku bbeere nawe n'omugjayo waya n'olyako yangamba nzikirireyo wansi ajja kunnyongera ssente nokkirira mukomole kati kambuuzi kati baba bagamba baba bamala mangu kituufu nga bwe nkugambe munaye ttima abamu kati senga yagambye nti oli yali alina kagundi kasubbaawa nga katono naye baaba ono yalina omusubbaawa nga munene ng'amanyi ozina ng'amanyi ozina naye nga omusubbaawa it was good walaayi sijja kulimba wawoomerwa ate ekiyumba okimanyi ttima obeeraawo naye nga yansanyusa kati biwedde awo amangu ago ng'akugjamu ezo ng'azikuwa ng'azimpa ye yazimpeerawo omugamba azimpeerewo n'azimpeerawo yakuwa yazimpata nkugamba lwasooka yampa yakuwa ebitaano naye teyakulya teyakulya olwo lunyini bwe yanzina yampa 5 kugamba olwasooka olunyini lwe yazina yampa 5 oba okitegeera yazimpeerawo nga tannaba then ogwokubiri nampa 10,000 okitegeera 10,000 olwawamu yes nalumpeerawo nga buli wetugenda mu kiko lwasooka kumpa ssente ekitegeeza yawoomerwa olaba 5 byafuuka 10,000
nga musaba nga mpa jjukira n'omukyala teyaliwo nga bwe nagambye when the story was beginning omukyala tatera kubeerawo ate n'abaana once in a while kati baba amuwa ku mazzi banaye katono omuwako tebamanyi kuba kakyabali mpozi ng'omulazi naye tebamanyi kuba kana akantu kaneeno kacacaca kati lwaki tewakamulaga kacacaca n'akakuba kacacaca nedda byali byakumaliriza ogambye ne mutabani we wamuwaako Hamad namuwaako walya baba n'olya ne mutabani we Hamad kati mutabani we ye ate bigenda bitya atuuka atya okukulya oyo mutabani we ye yali tamanyi nabikola bintu ozaba yali agezesa yali tamanyi kuzina yali agezesa ndooza bugezesa naye nga taata we baaba ye yali amanyi ekiseera n'atandika nga akasoolo akateekera mu ddala yatuuka ekiseera wali emabega ati jjukira kaali tekajjaamu ekyamazima tekayingira yagezangako kayingire gambye yalina olubuto nga lunene ng'olina okugira ennyenye olina okugira ennyenye okulaba nga okajjayo eri munda okateekeyo kasobole okuyimuka tekayingira namu sente ze nalyanga za bwereere ekyamazima ekituufu kiri nti sente ze nalyanga za bwereere nga tulina ng'egyoyinza kuyiiyaamu n'olaba nga okayingizaamu kale tekasobola kuba jjukira yalina olubuto kati olwo olubuto ng'olina olugira ennyo n'oluwanika ate okwate kali akantu okeeteekeyo nga tekasobola nga katini okitegeera kati yamaliranga ku ngulu yes yamaliranga ku ngulu ate ye yali mulungi munuunyi wa kasolo mulungi ng'asobola okukununa emirundi nga 10 nga takavuddeemu ate nga bw'amira ng'amazzi agaagala nnyo ge gamuzza obuto naye nga bwolaba bwafaanana yenna ng'ayise windo entakotako zodda kuliko enkanyanya yenna yenna obusambisambi nga magumba nkanyanyanjire naye ng'ayina ssente kati essaawa eno oli luddawa right now ndi Sharija anti nkyakujjira ntuuka nva ewaabwe ngenda e Uganda gaye olwo sikyayogera naye mbavuddemu flat mbavuddemu kati nayina friend wange sijja mwogera linnya naye bw'aba ku live yeetegedde yali munnauganda ng'akola wa muwala we nga mukwano gwange ate nga naye amusaba nga kyamulemera kukimuwa ssente kimukwatirira naye nga yagala kubalya eno n'eno oli omusajja yafanga kituli toyina kyomugamba kati wawuliranga bbuba nga kyali wagambe naye bamusaba saawulira bbuba kubanga era olwedde yalinga asaba abamawanga amalala benakulanga nabo okitegeera kaakati munnange nzira e Uganda kati nali ndi awo waliwo omukyala mukwano gwange munnakenya ali Sharija eno ayina ka ofiisi akaleeta abaana eno kati nga ngamba noolwo omusajja ono ng'akunoonya wamuwaaki kiki ngamba talina nze kyaŋŋamba kati olwo nfuna ennamba ye mwani bulooki nga muweereza mesagi ankubira bannaye gayi yakubanga direct nga musobola okwogera okuva ku makya paka kawungeezi ng'ate akubidde direct ng'akubidde direct nga musobola okwogera okuva ku makya paka kawungeezi e Uganda kuya time wayo w'omulaba ng'oli Uganda ng'andi Uganda gayi yatandika okumpa ssente ng'oli Uganda ng'azisindika Uganda ng'azisindika n'akuteerako ekyataano n'akuteerako ekyasatu n'akuteerako ensanvu olwo natandika okuyiiya wulira natandika okuyiiya n'enjiyayiiya ne mugamba nnyina ebizibu biki nagamba komawo ne muga sirina passport ya mmeka yakamu n'akateekawo ne wayitawo weeks nga ziizo ne muga kaakati ate balina ebintu bye baŋŋambye okugenda okukoonako sitambo biki nti mmeka beetaaga nsanvu n'ayiwawo omubiri
My dear, bwe natuukanga ngamba kati Ng'oli Kampala. Gwe sente ye Kampala eyo ogimanyi omuntu okuwa kakadde ng'oli Kampala. olwo nkujjira ndi Kampala obulamu butambulanga bwe nabubala. Zoyagala baba zaayiwawo. Mukwano ati kati gwe mukubira essimu omugambe nja kunuuna akasolo nkuweeweeta amanege nkole bwenti nkutuuleko. N'atandika obbikubya akafaananyi ng'alabye oli wali omulyoka. N'atandika obbikubya akafaananyi ng'alaba omuliko. Okitegeera? Mukwano natuuka akaseera ne mujjamu n'obusente bwali buweraawerako awo sirina kyakulya biki ng'ateeka. Awo Kampala yakuwaayo ssente nga mmeka olowooza? Ati nkyakujjira alina ssente ze yampa ennyingi nkole visa ngule ne tiketi. Awo ze zaatwawukanya na guno gwa katamanyi gye ndi. Omala okumuwuzika buno bumpaayo zino okumuwuzika olumu. Mukutula lumu. Mala okumuwuzika wano buti njagala kino sirina kyakulya njagala kushopinga bino biki. Ebintu bye nzija nabyo omanya biki? Interpol. Ebyo byonna olumaze obimuliiramu. Kati mugamba omanyi nti njagala olwo twali tukuteesezza yakola visa ajje eno. Ajje Uganda. Ajje Uganda. Tumitukawo. Twali tukuteesezza yakola visa ajje eno. Ajje Uganda. Ajje Uganda. Tumitukawo. Mama yagala ajja kulireko Kampala. N'atuuka ne yeetema n'agamba muyinza okunzitira yeeye ewammwe Abafirika mbatya ne mugamba jangu tewali buzibu biki n'agamba olaba wali wenyiizanyiiza ng'oli eno nga toyagala nkukwateko olwo bwe najja eyo. Oba wamuloga baba. Sirina najjadde akakoola ke nnakola busibi bwe naawe ng'alidde bawala. Kati olwo mutuuka. Kati ntuuka ngamba omanyi nti efuna omuntu akolera visa ogule ne tiketi ojje. Bw'ojja nze nja bw'otaakwata etakisi kuleeta wengenda kukusinkana nja kunona. Naye nnyinza obutakunona olwa security naye nja kukuwa takisi bw'atyo. N'angamba nti kale ndaddamu nampeereza message nga ndaba ayagala kubuuka alinga atayagala kumpa ssente. Nankubira n'angamba kaakati konzenti naye visa eyo bw'onaagikola ate oyinza ogikola ng'ogenda kukola ku mulimu. Omulimu ogwo gunaakuwanga ofa ogenda kusooka waani konze nedda wiiki namba esooka yonna yiiyo n'ayima. Nemutabira nemukuba ekigambo nemugamba wiiki yonna esooka ssebo yiiyo. Ssaabasajja. N'atalaafiya nze mu Equity Bank baali banfogola na kasitoma anti buli kaseera buli luvannyuma lwa nnaku bbiri luvannyuma lwa wiiki omusajja yanteerako obukadde bwali 4.5 nkole visa ngule tiketi ngende mu musisinkane. Maidi yanajjayo ssente ate by then nali lubuto nga sisobola kujja eno biseera si byadda jjojuwano. Ng'olubuto lwani lwa baba? Nedda eyo tuveeyo. Wali olina omusajja e Kampala? Kakati munnange mwana gwe sente nazirya kye nakola nga nzijjako layini gye yali amanyi. Kuba natuuka ne nnimbanga ebirimba amazima biweddeyo nzija lwakumeka kati flight messenger flight ngenda kujja lwakuta natuuka ng'ebirimbo biweddeyo nga nnyina kujjako layini gy'amanyi nsirikire mu kamooli. Gayi yakuba essimu n'atuuka n'agikongokako nga teziriiko noza n'agamba ono muyaye kamuveeko. Daba wayitawo nali ngenda kuzaala by then nali neetaaga ssente nga siziina. Nva mu kamooli mukubira. Naye bannange. Gayi yango wanabisa. Timo gayi yango basatunula n'amabega.
okomyewo ne mulubuto oyagalera omubbe. Mwana wa nnyawo we mubepinga yali akubirawo okubajjukira ndoza gavumenti yamuteerangako airtime nga mungi nga nkubira nga ntandika nno obuzigo obw'ekirogo nga mmanyi ddiiru enaakola maama nti anti baba anafe mushkila adi amafuluusi nambuuza nti weni namugamba lina nadakira Uganda ana mafuluusi anananafisha mushkila waidi naŋŋamba nnyabo mpuliranga okaaba nakuwa ssente okola visa ogule n'ettiketi ojje oliwa ne mugamba ndi Uganda naŋŋamba kale sigenda kuwa ssente bw'olijja olinkubira najjako essimu saddamu kubira gaayi naguno gwaka natuuse kukomaawo nga gaayi tamanyi nakomaawo muno Nika toddemu n'omunoonyaako. Sisobola. Nika toyinza otuuka wano nga visa ekutawaanyaamu biki. Visa eri oke wendi wali oke ate wafuna ennyumba endala. Nempuliranga wendi ndi mugundi ndi mu restaurant kubajjukira engeri gye nnyina professional kati nagamba sigenda kuddamu byakufumba naye natuuka n'endayira siriddamu yadde okwesembereza ekiyitibwa omuwalabu nti akwatako era abawala abali eyo bw'oba tonnakiyingira mukwano mbadde nsaba tokiyingira kuba okukiyingira kizibu kyakukivaamu ate kyangu kyakukiyingira kuba ssente zino zirina engeri gye zitusikamu kubanga gaya aleeta 2,000 bupapula 2 n'obukubisaamu ng'olabe omaze okugula amabaati e Uganda n'ogamba ekitaggwawo kimpengaba